Olunaku olw'eggulamiko omukulembeze w'eggwanga lino Major Jessica Lupo yagguddewo omwoleso gw'ebyobulambuzi ogumanyiddwa nga The Pearl of Africa Tourism Expo 2024 nga guno gwakumala ennaku 3 nga guyindira ku Speak Resort e Munyonyo. Omukolo guno gutegekeddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bulambuzi wano mu ggwanga ekya Uganda Tourism Board ekikulirwa omukyala Ajarova Lili nga gwetabiddwamu kampani ez'enjawulo ezitambuza abalambuzi, kampani z'ennyonyi, abantu okuva mu bukulembeze bw'ennono obw'enjawulo okubadde Buganda, West Nile, Karamoja, Acholi wamu n'abalala. Bano boolesezza ebintu eby'enjawulo ebyoleka obuwangwa bwabwe era nga tusobodde okutuukako ku bifo bino nga tusookedde ku mudaala gwa Buganda awazimbiddwa ensiisira eyeefaanaanyirizaako amasiro g'abassekabaka ag'e Kasubi. Kasozi Albert nga yakulira ekitongole ekya Buganda Heritage and Tourism Board alambuludde ku nsonga lwaki ekitongole kino kyatandikibwawo na biki bye kikola n'atulaga n'ebimu ku byoleseddwa okubadde n'omweso bangi gwe batalabangako. Ekitongole kya Buganda Heritage and Tourism Board kyateekebwawo Obwakabaka mu mwaka 2014 era nga kyateekebwawo okutumbula ebyobulambuzi mu Buganda n'ennono okuzikuuma. Kusooka kati tufuna omukisa okujja mu kifo nga kino tuba tulina omulimu ogw'amaanyi okulaba nga tusobola okumanyisa abantu baffe biki Buganda birina ebyobulambuzi n'okubaagazisa ebyobulambuzi byaffe. Nga olaba omudaala gwaffe guno twagukoze mu matiriyo zaffe ezirinakyo. Twakozesezza olubugo, tukozesa emmuli, tukozesa essubi. Bino ebintu ebikola amasiro ga Buganda. Ayogedde ku byobulambuzi ebyenjawulo ebiri mu Buganda omuli amasiro, obuwangwa, ennyanja ya Kabaka wamu n'ebifo by'obukulembeze okuli embiri n'ebirala. Wayinza okubaayo omuntu eyo ngaze nga ayagala kumanya ku Francis Kabaka gy'ayitamu okutuuka ku matikkira. Tulina trailer gy'ekintu ekyo. Wayinza okubaayo omuntu ayagala okumanya ku nnyanja ya Kabaka, ayagala okumanya ku bajulizi, ayagala okumanya ku bifa ku lubiri lwa Kabaka. Tulina ebintu bino ayagala okumanya ebifa ku bika byaffe. Naawe mwennyini oyinza okubeera oyagala okumanya ebifa ku kika kyo. Ogwo gwe mulimu gwaffe. Nasolo Fazira nga yakulira abakitunzi mu kitongole kino akubiriza abantu okulambulanga ebyabwe basobole okumanya ebibafaako n'akubiriza n'abazadde okutwala abaana balambule ebyabwe. Kiba kya mugaso nnyo omuntu yenna okulambula ebintu ebibyo n'ebifo byaffe eby'ennono kituyamba okumanya wa gye tuva n'obufo bwaffe gye buli. So ebiseera ebisinga twekyanga kabebe baana bato era amasomero galambula tulambuza abantu ab'enjawulo lwansonga twagala tumanye wa we tuva. Ku mudaala gw'Abakaramojja batulaze ebintu eby'enjawulo okuli emmere n'engoye bye bakozesa mu buwangwa bwabwe. This is called amot. Awol Esther atulaze engoye ez'enjawulo ze bambala okuli n'amaliba bajjajjaabwe ge baayambalanga era nga kati gano gakyakozesebwa nnyo naddala mu biseera eby'embaga. This is a skirt, as you can see. It's in different form. This is another material. This is another material. This is kind of silk. And for us before, this was our dressing before. We shifted to this. It was this, a skin. We put this on the back. And then there's another part that you can put in front. Our forefathers used to have that front part as a cover to protect here, and then the behind part to cover the bumps. So, and then now this one is still used, but when they're marrying you traditionally, you wear this. Nga bw'ayambadde y'engeri omuwala atannafumbirwa gy'ayambala okusobola okusikiriza omwami anaamuwasa era ng'omuwala ekika ekyo ente aba agulwa nnyingi. Then for this, for young girls which are not married, they wear a dress. These are young girls which need to attract guys the way I'm seeing. The way you see me. That's why Start here. For us, the attire of a girl looks like me determine the price. You can look at me and the person says, this I am taking, and then they'll tell you how many cows. For us, we talk on top of cows. Kotina Rosemary Accord atulaze ebintu abantu b'omu mambuka bye bakola ebyekuusa ku buwangwa n'atulaga n'engeri omugole gy'alina okufumbamu emmere. When it's jumping, you have to keep stirring non-stop, or else you come and find a whole fireplace full of food.
And it's not allowed now if you're a new Mogol and this is your cooking setting. You'll be like, that one, if the cows are fixed, they'll cut it well quickly. And then when the food is ready, we remove it from the fire pot and then serve. Tutuuseeko ne ku mudaala gwa West Nile ngeno ye wava Abamadi n'Abalugwala ne batunyonnyola engeri bajjajjaabwe gye baasaanuusangamu ebyuma ne babikolamu ebintu eby'enjawulo okuli obwambe, amalobo n'ebirala. This is called okalambo. It is used by blacksmiths for fanning fire when they're doing smelting. We have iron ore here. We have iron ore. This iron ore here will be put here. Charcoal is put here and then fire. Now when they are fanning it, you put your hand there, you see air. Here is a big fan. Oh yeah. And then that one is used for fish, for hunting fish, mud fish. You know, mud fish, when it's down there, for its own security, do not move even if you step on it. Nzeitutu John atulaze ebintu ebyenjawulo bye bakozesa omuli enkumbi z'otalabangako n'ebirala. This one I'm holding in my hand is called kongoro. It is used for harrowing in the garden. It is used for harrowing in the garden, used by women. The men use hose, but the women use this. This one is a hand mixer. It's a hand mixer used for mixing foods, drinks, prepared by women. Bo bannaffe okuva mu Acholi babadde okusanyusa abantu nga bazina amazina agamanyiddwa nga rakaraka aganyumidde ennyo abalabi. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.